Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalirizaako ku show. Ibrahim Kasage manya gange. Tuline Victor Kamenyo. He's a rapper. He's a dancehall artist. He's an hip-hop artist. Atenga musajja wakabi. Mukwano gwange, blood wange. Otujudde ku show wano tubadde mu discussion nga abayivu. Nga abavubuka ab'omulembe guno nga abayivu. Naye nga tulina we tukkaanya, tulina we tutakkaanya. Naye discussion z'abayivu zinyuma. Tumaliriza era nga tuseka busesi nga twesika mu ngalo. Naye wosanga abalala kati bivumo bye biba biyitingana. Victor nkwanirizaako kusho muganda wange. Obulamu bugamba ki? Obulamu si obimpozi obubo. Abuuza ku bali mu kutulaba kati. Abatulabe amanya n'eddoboozi bampita Victor Kamenyo, Katongole Derek. Nkwanirizaako ku show. Ndesenye erya Katongole, bandi musajja muganda. Katongole Derek, weddirante. Neddirante, so akulekayo buzaalirwa na bwange. Kikulu nnyo ekyo, that is very good. Era tukubiriza abantu naffe okukiremerako ennyo. Weewaawo era tubakubiriza n'okukulembeza ekintu ky'eddiini nakyo kikulu nnyo. Tuba twagala omuntu atya Katonda. Abantu abatatya Katonda batukalubirizaamuko. Oli musajja mukkiriza? Ndi musajja mukkiriza. Naye nga nzikiririza mu Katonda. That is good. Ow'abazungu yaliwo oyo. Katonda w'abazungu yaliwo. Mbale manyi Katonda waffenna. Okay, embozi mpanvu. Hey, it will be another day. It will be another day. Kale, thank you so much. Nzikiriza mu Katonda yatonda ensi n'eggulu. That is very good. Omwezi n'enjuba. That is very good. Ne Katonda yaliwo before nga tebannaleeta mupya imported god. Waliwo imported god? Mbozi mpanvu. Okay, that will be a topic of another day. I think oyogerako wa small g. Simanyi naye nze omuntu. Gwe manyi amalayo Katonda. Ebeera capital G. Capital G manyi Katonda yali oyo yamalirayo ddala talina shortcut. Ate nga nsuubira twamuyina wano mu Uganda. Naye kati babaleetera wa small g. No, sigambye ekyo. Nzikiriza. Nzikiriza nti Katonda. Omanyi obuzibu olina buli obo? Obwongo olina bungi. Kati omuntu bulabeera n'obwongo bungi afeedinga ebintu bingi mu mutwe gwe. Kati ebyo byoyagala okgendamu ebyo. Nze nali nakava Israel nengenda nendaba gundi oga bali bayitibwa batya gye bazikiriza wa Lot's wife manyi Babylon Gomorrah, Sodom and Gomorrah, that side twalabayo. Kati omuntu buli wayingiramu ebintu ebingi ebikweringa nanyini buyinza. Nino oluyimba baluyita reason, the ability to think or make natural assessment or analysis of any matter before you take a certain decision. Nti nze mulimu ebintu byendaba nga si bwe kirina okubeera. I'm sorry, I'm going to be open to everyone ali kweno media. Ti mulimu ebintu byendaba ng'omuntu nga si bwe kirina okubeera. But the society and the belief, omanyi belief eno, it makes people go astray. Okitegeera omuntu agenda astray because of the belief. Omuntu n'akera ku makya bannaye bino bigenda kunvumya, I know, because waliwo oba ngambe it's an embargo. Ti kino toyina kirowoozaako, toyina kyogerako. No kirekera awo noga kino kiri bwe kiti ne bwe kiti. Ne kibeeranga like ekintu like nga baku principles zaakyo nga bakulaga toyina na kirowoozaako. Eyo culture tebagirowoozaako. Ne weebambye ina okubeera culture. Tebagikweringa. For example, I'm sorry naye bagenda kunko. Baleke baba obogamba kubali baleke yambanze kozesa Luganda. Kubayita mu luzungu kose bigambo Oluganda nyamba bwe ya example yo Luganda. Batwambazanga ebigumbo okogera Oluganda. Vernacular speaking. Nebakwambaza ekigumba. Nebakulaga nti lubi nnyo terusana na kugera. Yatwala n'eggumba alirine waka. Nenga tewaliyo muntu yenna asobola kuyiya kigambo mu lulimi lwonna ne waba yeyiza lulimi lulala. Era Bobi Wine tumu creditinga lwa nsonga yako yiye kigambo bada tekyaliyo mu nsi yonna. It was his initiative. It was his omuntu gwe tu creditinga yayiya akantu katono bada. Ne kuba mwaka faananyi omuntu yayiya buli kigambo kikopo sowaani n'akiteekawo society n'amanya society n'ebimanya
kyokka ate mu kuyiiya kwe tebamuwa respect ne bamala ne bakuba n'abaana okuboogera. You understand? Nga bavumirira ekyo. Kyokka okumanya nga bano abantu tebalowooza. I'm sorry to say that, I'm going to be very open. Okumanya abantu tebalowooza. Bwe mumala ne bakuba simbisa parade ne bagamba muyimirire mwenna mukwate mu kifuba muyimbe ekitiibwa kya Buganda mulage mu Luganda muluwa nnyo respect. Kyokka nga bagaana abaana okwogera Oluganda. Awo ne muluyimba mu Luganda. Ekitiibwa kya Buganda. Ekitiibwa kya Buganda. Ne balaga nti ne Kabaka bamwagala nnyo. You see? So nze ebintu bingi nnyo bye nzize nekkaanya. Wano mu Uganda Bayibuli bagikyusa mu buli bitabo ne olusanga olugwere gyeriyo olugwere. Gyeri kituufu ya mu buli lulimi. Tewaliyo kitabo kya physics kituyigiriza kukola mmotoka kikyakyusibwa yadde mu Luganda olusinga okumanyikwa wano yadde mu Luswayiri kale lwetumanyi nga East Africa. Kitegeeza Katonda bamutwagaliza naye ate tebaagala nnyonyi ffe tuyige zikola. Bano oli kuba kyeruppe b'oliko bingi. Olinayo emikwano nga bakyeruppe? Sirina, saagala. Tolinayo mukwano gwo nga kyeruppe? They gave us omanyi edda twalina kye bayita nga slave trade. Obuddu. Obuddu. Nga batusiba enjegere ku mikono ne ku magulu. Basiba bajjajja baffe. Bajjajja baffe. Kyali kibi nnyo. Ne kivaawo. Newe kyavaawo ne waddawo slave trade. Tebakyasiba ku mikono n'amagulu. Basiba ku bwongo. Kati obuddu bwadda ku bwongo. Obuddu bwadda ku bwongo. That's why kati tubukola kyeyagalire. You know. Bakera ku makya mpozi mpanvu. Omuntu akera ku makya n'agenda Dubai ng'agenze kukolera mitwalo 8. N'akubwa n'ajogebwa n'ajolongebwa. N'okera ku makya n'osanga nga ku GDP ya Uganda abantu abakola mu Arabian countries they contribute 5% of the gross domestic product. So waje tulaga Victor ebintu byo birungi era bitegerekeka naye abantu bano olowooza ne bwe tunaabibagamba banaakyusaamu kiri ku bo because bo bakyeruppe mu butuufu. Gwe mukulaba ko tubeetaaga tetubeetaaga? Tubeetaaga, but we need to have the bargaining power. Because batusooka okufuna technology so tuyina basinga magezi like tuyina kubasinga magezi na bwongo kulaba nti tebatuseera tetukola nga badda kuba gold ne batuwenda birwamu okwera kitegeera tegeera tuyina okubawa nga naye naffe tumanya okitegeera. Tuli ku extra digest mugoba nsonga food for thought okuve wa muganda wange Victor Kamenyo. Abasinga bamutegeeranga eyattente nga asuna nsune. Yo record wagimala. Era ekyo kyagenda mu byafaayo. Yali nzungu yali nganda. Bazungu sina kyembaagaza. So ente yali nganda. Yali nkazi yali nsajja. Sajja ate nzito obuto. Yana n'obukazi. So ente gye watta ng'osuna nsune yali nsajja. Yali nnume. In other words. Kyakutwalira bbanga kyo gisuna yonna okufa. Tekirina budde kibwe kyantwalira. Because that was my destiny. Omanyi nze ng'omuntu. Bakiyita batya nkyerabidde bwe bakiyita mu Luzungu. Naye ntuula wansi. Nendowooza. You know there is a state bakiyita batya ekyo kintu like okutuula no kyerabidde like n'otuula n'ofumiitiriza. Yeah. Tuula n'enfumiitiriza. Kyova olaba ebintu oluusi byenjogera bibeera byanjawulo. Oba oluusi omuntu nga takiwulirangako oba oluusi ne kibeera nga kimusasamaza because I sit down and I meditate. Okay. Is there a hidden meaning or behind the statement nti eyattente nga asuna nsune oba it is just a plain statement nga bwe tukiwulira? Buli kintu kibeera ne cause.
buli kintu kibeera ne cause tewali kivaawo ne kijja bugwi ne kigwa bugwi unless ng'omuntu bamutestinze ng'ali insane but buli muntu ng'alina stable mindset ng'alina sound mindset buli kintu kyakola kibeerako ne cause emabega ekireetera okukyogera so eyo cause ya ente nga nsunansuna esijja gyogera leero ejja kubeera ya lunaku lulala. Question yange njagiddamu waliyo amakulu agakirimu ameekusifu oba kigambo kyetuwulira obuwulizi ne kigenda bwe kityo? Kyekyo kye nkugambye nti kina amakulu mangi ameekusifu kyembadde njagala ekyo. Tukola ne Gandhi Hardware Store entindaawo nga bano be batuteekamu ssente. Gandhi Hardware Store balese ebizimbisibwa ebituukanye n'omutindo gw'ensi yonna beekwate buli kimu kitambule bulungi ate nga gw'omusuubuzi yawangalire Uganda n'awangalire China olw'embeera eriwo wano ne wali n'emiwendo gy'okutambula kubira omulanga ne nkusaba nti kozesa aba Sankago Shipping Company ku Arua Park basaabaze Mario okuva China paka Mombasa. Teweetaaga kugenda China ate bwe babijje Mombasa babikuteera e Kampala mu bbanga mpawo eryaga ate nga gwe omwana obuwala n'omwana obulenzi anoonya omulimu babayise ba Roast Coffee Academy najja nankumbi baguddewo etabyawo okuliraana kya kyaba Advent oba awangalya mu kyombo kya Bwarabu ojja kubasanga wali mu Abu Dhabi awo ku Alwada Mall Airport Road UAE ojja okubanga obasanga buli kimu kitambule bulungi nnyo. Tuline Victor Kamenyo. Victor, just of recent one obadde trending amawulire. There is a video akagoyinga viral nga omusajja agamba, "Hey babe, come and see Victor is fighting. Come and see Victor." Oyo mwami yani ye tusoke n'oyo mwami. Mwami samutegeera but ekyabaawo nafunamu argument ne mukazi wange certain misunderstanding wensula so nafunamu argument yava waggulu ngikirira cause of the misinterpretation omukazi gye yafuna mu simu yange kati nakola ye yalina kyalowooza kirala nga nange kyenjagala omunnyonnyola kirala so nafunamu netufunamu wrangles cause nze mumanyi ali short tempered as their culture like sina culture but nga like enkula like nga eneeyisa yaabwe kitegeera kozi buli muntu alina eneeyisa ye nga bw'olaba nti kapa ngonvu eva mu royal family nyonjo like teina mukama waayo tekumanyi ne oba gwagiwa amata buli lunaku ate embwa yo kitegeeza kabaka kapa ne bw'ogenda genda teina buzibu oba mukama waayo agenze oba tokomyewo so tekumanyi tuula mu ntebe naye embwa ogiraba nga yo servant sho nemugoba kam nejja you know so bali nabo nature yaabwe nti bali short tempered and we have to learn them. Omukyala wo waawano mu Uganda? Waawano mu Uganda alina region gyavaamu emu? So they are short tempered people ate nze me alina obusongo bungi ng'omuntu kitegerekeka kitegerekeka naffe ku tiimu kuno kuliko omwami bamuyita Keith Kanaabi mukambwe nnyo naye ate mu dakika mpaawo wezaaga nadda engulu n'atereera mukambwe nnyo naye nze manyi okumwandolinga anyiigira nnyo okulya manyi omuwandolinga in case mukwata teekaawo ne mutuuzaawo ne mugaana okufuluma nagenda nga kakkana mpola mumaze ebbanga kino omukyalo ono? maze naye emyaka 2 neezigwamu awo mutambudde? Tutambudde. That is very good. So and she was so good to me. So ka video kalabibwa twavaayo waggulu nga mwatogenda tomanyira so nayagala okufuluma ne mugamba togenda olagawa buli kimu okirese toyina na ssente z'olina mu nsawo where you going okitegeera so abantu abamu bwe banyiiga they decide so quickly hence making wrong decisions okitegeera so nali mu preventing okola wrong decision gye yandibadde ayagala okukola so kati mu preventinga n'awaliza empaka cause bw'awaliza nnyo empaka ate n'omu preventinga nnyo kati keyakwata essimu n'agikasuka mubanga abalwana mugenda kulwana I know
at the end of it all. So and it's not good. So nensibalo nengamba nayo manyi kamuta akole ki kamuleka agende gyayagala okugenda kirundi yali above 18. So n'agenda gyeyagenda nekibaawo bwe kityo. So ka video ke kakatambula. I don't know who caught it because gwe nali nsubira akakwata namubuuza nangamba ate yalina baneiba yalina abagenyi bangi abajja naye nga wawulira naawe ka video yako ngolagamba hey babe come and see Victor. Ate munange nga sina bukakafu because batugamba you have to have evidence over reasonable doubt. Kati namugamba nti naye yeggwe kitegeera so nomuleka. Okay, essimu yayasibwa yali simu yo. Omukyalo ono mumaze emyaka 2 n'omusobyo n'ebbanga erigwamu nga muli mwenna. Kyekyo kye wakola ekyamunyiza to the extent nti tasobola kukusonyiwa? Buli omu alina extent kwasonyiyira. Ate buli omu alina ekimunyiiza ennyo n'ekitamunyiiza nnyo. Okitegeera. Waliwo nze namukwano gwange waliwo yalwana ne kyali ne muganda we accidentally namukuba yamukuba yafa. Ne bamutwala Ruzira naye yabasonyiwa. Okitegeera. So naye waliwo omunga ye tosamutira muganda ye nakusonyiwa tekiggwa. Kati waliwo omuntu omu ng'ate ye omuvumira ku maama we tutwalira okusomero ng'omwana omuvumira ku maama we mwekuba paka we bukya naye ate kyekimunyiiza naye ng'omulala ate ye tekimunyiiza. Kitegeera. So siyinza kugamba kisobola munyiiza nnyo nakimunyiiza katono. So nalabye nga omuleetedde ebimuli nga kuliko ebizikezike ebyetaano as one way of making up eri omuntu gw'oyagala. Did it have any positive reaction? It never did a positive reaction, but akyakalambidde omukyala. Akyakalambidde, but initially why I did that in public and in open eyes of everyone, mukyalo oyo ku nsonga ezamutwala yali asuubiriza nti oba ninayo omuntu omulala according to the messages ze yalaba. So I wanted to open up to her that omulage nti mu bangi bonna yeggwe. Let me make it public. Let me make it in public. So that's the surprise I wanted to show her. Yensonga lwaki nakubira nze kenyini nze yakubira kifa ne mugamba njagala mukyala wange ono surprising mulage nti munnaye yekka gwe nnina. But I never knew how strong the fight oba how strong yengeri gyakitwalamu engeri kyeyalaba how strong he took it. And in my eyes, in my mind nali ndowooza engeri gyembaze naye akabanga nali mmanyi nti kyengenda okukola agenda ki acceptinga kana omutima atwolokoke. So nenfuna ebimuli awo nenfuna ne keki nga omanyi bw'otwalira omuntu omwetondera. So naye tebyajjanga bwe nali nsuubira. Tuli ku mugobansonga Ibrahim Kasage manya gange. Tuli ne Victor Kamenyo. Is a rapper, muyimbi, is a dancehall artist. Gwe tuli nayo lunaku olwaleero. Tutunulire embeera ya surprise eyo. Did she take the things teyabitwala byasigalawa byagenzeewa? Actually yasibawo kati nga kijja yasibawo ennyumba nga kijja tubeerera kizibu okulekawo ssente because someone else would take it but ebisigadde twabirekawo. Naye ssente ezo twali tetusobola zirekawo because baali basobola ozitwala anyone. Awo ssente zaali mmeka? Zaali million 2. Awo we mwagenda okumusurprisingira wewa Namambe we waabwe wani? Actually abeera ne sister we. Awa sister we? Okay. So to you ogezezzaako okuyita through the media okulaba nga okaminga ejjengo embeera ogikkakkanya. How if you try to go olabe ab'eŋŋanda z'oyogere nabo? Actually I'm communicating with them. Bonna mba communicating era bamukubira but
she's still resistant. Yeah, kyaganya okukkiriza, but I'm trying as much as I can because ye mwagala nnyo. That is very good. Yeah. Because munsi muno mulimu 7 billion people, but mulimu n'abamusinga obulungi n'abamusinga obwakabi, but in my eyes I see no one. Bw'oyagala. Siraba alinga ye. Siraba mpa sanyu excitement, siraba sanyu akuwa mirembe. Mpa mirembe nga ye. So that's why I still sting along. Wow, ebintu by'omukwano bizibu nnyo. Nina mukwano gwange Keith Kanabi. Twayita mu bingi naye. Mukyalawe yanoba n'omwana, so it was a lot. But I thank God, mukyala Nancy Kombi, mukyala wa Kanabi, watuula wansi n'ojjukira gye muvudde, because ebiseera bisinga tuli bantu tusobya. You know, people sometimes think ebiseera bisinga balowooza that you are weak. Naye toba weak. Kati nze mbeera awo mukyala wange n'aŋŋamba ekintu naye ng'olaba tojja nakusobola kudda kutunula mu kamera, but weekuŋŋaanya ng'omuntu naye n'obeera wano mu kamera mu butuufu nga toliiwo. Naddala kati ffe abakola emirimu gy'abantu nti tulina okujja no wearing another face, naye nga mu mutima kirala, face kirala. So me, I wanted not to wear another face. I wanted to be real. I wanted to express whatever I'm feeling inside out. Nze ndi real, I'm a real person. Nkumanya, ebbanga lyenyumiza naawe, nkumanya. Njagala kitegeera. So saayagala kwekwekereza. I accepted the fact that bankyawa. Nenzikiriza nti era nakola ensobi ng'omuntu. Because she caught me texting someone else. Nali nflatinga n'omuntu omulala. She was right to do what she did. Kitegeera. But at the end of the day, I need my wife back. Muina abaana bameka? Tetulina mwana. Temulina mwana. Wow. But I think Mubanga tali yawala insha Allah. No, I'm not so well conversant with that, but I think Okay. Katonda yatusinga okulaba n'okumanyira ewala. But Victor, bw'obeera n'omuntu emyaka ebiri omustadinga n'omanya obunafu bwe n'omanya amaanyi ge. Nze mukyala wange bw'anyiiga ankwata omutwe guno n'agusindika ku kisenge n'aguteeka kuli bw'ati. So ebyo yabikolanga nga twakasisinkana n'enjiga. She's my friend. Mbyogerako bino talina problem nabyo. Akukwata lumu Idris Lukwago ojjukira lwe wajja ewaka n'osanga nga bankutte naye ensi eno Masuti. Idris oyo nabibanyumizanga nga Idris awakana lwe yansanga nga bankutte ejjiribwa bwe bati. Namugamba naye gwe. Namugamba kimu akubulire kyakoze. Owe mukyala wange alinamu amaanyi. Agamba akubulire kyakoze. Ne mubulira kyenkozaawo ko Idris nti musonyiwe. Ko mukyala nti ekyo kimukubya nze ne mukubirawo. So we learn people. Nze kati ngenda kubulira Victor amateeka agafuga ewange nga ffenna gatukwata. Nze si mungikwatira mulawudi. Era nze ku tiimu yange kuliko bamuyita Daniel oli gwe nkugambye oga ankubira nnyo n'angamba ng'essimu ezza feedback ne mugamba nti kati okubye ndi waka essimu nze waka ebeera mulawudi. Mukyala awulira byonna biki ate naye ng'omuntu era essimu naye akwata mulawudi. Tuli mu kulwanisa kujjamu password ffenna mu masimu gaffe naye kikyatulemye. So when you live with someone osobola okumanya obunafu bwe n'amaanyi ge ebimusanyusa ne bimunyiza. Victor, 2 years is big time my friend. When you're dating 2 years is good time and big time. Osobola okumanya omuntu nti wano sisala wano sisala. Kyakusituma tukako kiti ekyo okulaba nti bakusanga oflatinga n'omuwala omulala. Actually sometimes tunywamu. Tunywamu
to getting tipsy. And sometimes when you cannot control what you feel. Ate sigamba nti tetwegomba. Osokubeera n'omukyalawo neno olabayo akaana akalala n'owuliranga like okitegeera but nga you need to control. Sometimes oba onywamu you might fail to control mainly WhatsApp chatting. Omuntu ayinza okuba tomukwana but nakwentayisinga nga you feel like you can kitegeera but ebiseera ebisinga abakazi tebasobola kukitegeera ate batuufu obutakitegeera okitegeera nti osobola okubeera omuntu nakusanyusa nga kale newo mwagadde kubeera mukwano gwo tekisinga ate sometimes as you know girls messages ziflipping agala amukawala sokuyita baby hey boo, hey how are you doing, yeah what's up, you understand. So so ndowooza bwe yalaba nga tuflatinga naye nekimunyiiza. Messages zino aziraba atya? Yaziraba atya? Mukyala wange we are very open with phones. Yeah, amanyi mulimu password naye yange agimanyi nange ye ngimanyi kitegeera. So we are very free. We are bonded, we are like one kitegeera. So yakebera mu simu yange nalaba messages ezo so nezitamuyisa bulungi tengeri gyali short tempered na reacting so when I running okay. And the next thing nze omuntu simwagala nnyo because mulambye ebbanga ddene munsooka mwetegereza bbanga ddene I just crash and I fall in love. Wamangu bwotyo? Yeah. Because obwangu nga oba bungi nkozesa statement egamba nti ebiseera ebisinga someone can pretend for 2 years kituufu ate n'amala neyekyusa kati ng'alina kye yali abala Keith Kanaabi love ebeera nga zaala kitegeera. It's not for how long you have spent time with someone. People change. Satan was once akadde konna omuntu akyuka. Yes, Satan was once an angel era nga Katonda waba ayita agamba lufa wange soko jjo yimbiremu abantu bange wano okitegeera. Mbozi Satan yali akubalaga. Satan yali angel nga ate asinga okusinza mu ggulu okitegeera. So I take comfort that even Lucifer was an angel. So people change. Yeah, people change. You can imagine the love Stan gye yalina ne Katonda nga kyali malayika jukira yali malayika omukulu. So you so imagining a love eyo. So sitwala nnyo time ng'ekintu ekisobola okujajinga love. I can find you for one day, I trust you and I decide to be with you regardless of anything. Omukyalo ono mwasisinkana wa? First time. Twasisinkana ku church. Nali na church ya chali wange jengenzeemu. Eyali ku Silver Springs. Ebugolobi. Eyo church si ya mukwano gwange eyo. Gondi. Collins. Yeah. Collins is my good friend. Yeah. Prophet Collins. Something. Waliwo erinnya eddala awo. Yeah, he's my friend. Musajja mulungi nnyo. Salute brother. Nkwagala nnyo. Prophet Collins happens to be my friend. So nali ngenze ku church ye. Emusinkana. So byonna ebirungi ebimulimu bya church. So I'm not able to lose. Ate kisinga obulungi nti mwasinkana mu nnyumba ya Mukama. Tekyali kirabo kya mwenge, temwasinkana mu kirabo kya mmere, teyali mu Stenseni oba anywhere. Okay, Victor. Oli musajja mukkiriza. Mulokole. Very good. Relationships zonna z'obaddemu enkadde. 1 or 2 or 3 whatever. Muwendo si kikulu. Kyenjagala ntutunuulire zibadde ziggwangawo zitya nga tonnatuuka mu eno eri recent eno because nze eno nina okukkiriza ntennaggwawo. You people make up inshallah. Nsaba Katonda mukyala wange anziriremu. Ziri zize ziggwangawo zitya? Omuwendo tuguleke tutule zize ziggwangawo zitya? Oyinza like that question is similar ku kibuuzo gye batubuuza nga tukyali mu high school. Babuuzanga bata. What led to the collapse of the restored Boboni monarchy? But they forgot nothing and learned nothing. Keith Kanaabi! Na Idrisi! Nara Idrisi wali osaza history.
kati nze Idris wali w'amaanyi oba wayingira otya mmege Yo, so akantu ako nkaagala nnyo. They forgot nothing and learnt nothing. So amangu ago maze okunziramu. Omusajja gw'oli nnyo oli omusajja nnyo okukozesa logic nga Idris Lukwago. Apply logic. Tobanga omaze okunziramu. Namaze dda. Vaawo naawe. Katukola kusendeza bakama baffe tufune ku kyokulya. Anti Gandhi hardware store entinda bebateekamu ssente era nga bano bagamba ekintu kiri kimu nti omuzimbi gwe bazimbira naawe ateekateeka okuzimba okuddibwamuko kuli nti visit Gandhi hardware store entindaawo ku Red Complex shop number A19 ground floor okulya Kampala Independent Hospital. Ate nga gw'omusuubuzi naawe okusaba kukwayanukuddwa dda bino bye tubadde tukaabakaaba nti China tekyagaba bulungi visa nga bwe gwali ku luli. Teweetaaga genda China okusuubula. Kwatagana n'aba Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park basabaze maaliyo okuva China paka wano ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka ekya Ddondo. So nkugamba ekintu kiri kimu bagezeeko tojja kwejjusa. Weewala abafere, weewala ababbi, weewale bakyala kimpadde abenoonyeza ebyabwe. Omusuubuzi gwe gwendabula kwatagana na Sun Cargo Shipping Company yokka. Ate nga gwe omwana w'obuwala anoonyeza omulimu ne gubula olw'embeera eri mu ggwanga Uganda n'ebigwa tebiraze n'ebitali byakwagalako. Jangu bakutendeke wetandikirewo omulimu gwo bayise ba Roast Coffee Academy. Tiger, the main man himself, alongside Hamza, awo enajanankumbi batandika ba baristas bakutandika okukola crepes, sandwich, burgers n'ebigwa mu kowero. Beekwate buli kimu kitambule bulungi. Awangalira Dubai, Abu Dhabi, Saudi Arabia tokomawo Kampala. Sala busazi ogende wali mu Abu Dhabi. Kigwe. Victor. So these are the same mistakes zozokola repeatedly. Ng'abakulembeze ba Afrika abamu balaba bannabe be bakola nabo ne babiddamu ne babatwala nga kiyumba anaagwa. Like collapse bagamba collapse ya old regime. Reasons ziba zezimu. Almost. Tebikyuka bagamba. Why weakness of the back of Napoleon Bonaparte. Weakness. Idris Lukwago. Nakuramsha mjenzi wanje. Awai. Ebintu bino batuga nti Mau rebellion bya bino. Simanyi nde Shaka Zulu, simanyi bye bino. Napoleon, King Louis the 16th. Byobadde wetolondamu ensobi zaabalizo ddamu. And the season ziramu naye like all relationships ziba ne weaknesses nyingi. Yeah. So like sizifunamu buzibu but nzifunamu byakuyiga. So that ntereze move on enabeddako empya. Yeah, so saagala nsonga yanjawukanya n'oli oba oluusi yanjawukanya n'ex wange kwali buteetonda butakaka. So toyagala kukola nsobi yeemu mulundi muddiriŋŋwana. Sigenda kubeera n'abakyala bonna mu Uganda. Have to decide one gwengenda okumuvinga naye. Si kubanga yasinga okubeera obulungi, si kubanga yasinga okubeera omugezi, yasinga okuntwala mu maaso. It's because I decided to move with her. Regardless. Obunafu bwammwe mujja bwegonjoolera mmwe fenga ffe. Amasanyu muga celebrating nga mmwe. Success mugiregistering nga mmwe. Yes. That is very good. Okay, njagala tutunuulire Victor. Are you ready to settle? Very much ready to settle. Nkyala bakinyo. So what is settling to you? Okusettlinga kyeki? Settling to me is having one wife. Nga mwetrustinga. Like nga mubeera mwenna. You marry yourselves. Like you start a life together. Had you settled? Yes. Jana yokusettlinga obadde ogitambuddeko bitundu bimeka? Mbadde ngitambuddeko ebitundu nga 4 ku buli 100. Tosobyemu anti waliyo gundi gye bayita matrimonio. Matulumunyo. Matrimonio. Idris Lukwago. Ibadde ebulayo. Ate nga nayo tugitambuddeko ebigere nga bibyo kuba eyo nkulu etwala ebitundu 5 ku buli 100. Omukyalo ono gye bamuzaala girlfriend wo Java as in family babadde bamanyi nti gy'oli? Bamanyi nti gyendi. Bakumanya batya? Yaba introducingira.
nabagamba bannaye nja kuleeta omusajja. Wazita bakulaba ku video call batwala kifaananyi oba bino bye muyimba ku TV ne balaba video oba waliko mu kivulu ekimu ne babakulengeza wali ogenzeyo physically? Yes, bali bandabyeko physically. Gwe ng'omusajja omugezigezi psychologically did you read their body language nga bakusiimye son-in-law? Automatically bakusiima koza one of abasinga mikwano gyange. Yeah, sign esooka okulaga nti bakusiimye. Yeah. Singa bukeera ku makya omukyalo ono n'akomawo mu bulamu bwo, what are those things byolayira ntosobola kuddamu bikola? Akwetondedde akomyewo because nina okukkiriza inshallah you people will get back together. Naye singa nga aba akomyewo, what are those things byoga nti kino mbadde nkikola sijja kuddamu kikola, kino mbadde nkikola sijja kino mbadde nkikola kimusanyusa ngenda kwongeramu bwongezi? Bintu bingi nnyo byensuubira okukyusa kubanga omanyi obeera nga bakusibye bwe bakutwala mu kkooti ne bakuteeka mu kaguli awo nga balwanye ne bakusiba funa ebirowoozo bingi nnyo mu mutwe gwo. Kale singa waliwe namukubidde panchi nagiza nakukyuka bukyusi neŋŋenda so nange nejjusa ebintu bingi namba kale singa we yandaga raising ddoboozi lyange nange neneefula ekitegeera mukayanya nnyo okulaga nti oba tekyabadde kale singa nakkakkana bukkakkanyi but ebyo nambyejjusa so nsuubira siriddamu ku raising ddoboozi lyange gyali. Yamwagala n'okusingawo kuba oluusi ndaba nga kyembadde mwagala oba tekimala kozirekuye mutima neŋŋamba naye kati ono mukazi singa at least twalako ka vacation netubeerako keeyo for some time nemulaga nti ali wase. She understand. So bintu bingi nnyo nnyo byendowooza byenjagala okyusaamu. Okufulatinga kuno njabyewala. Tutunulire abantu bangi nnyo bakipinze relationships zaabwe ne ziwangala years and ages ku mateeka nti totunula mu ssimu yange sijja tunula mu ssimu yo. Gwe olowooza ekintu ky'essimu kino kizimbye relationship yo to what percentage era kigimenye to what percentage? Ekintu ky'essimu kino it depends on how you harmonize with someone okitegeera. Kijonoonye cause ngamba bwasinga teyali ssimu singa oba osanga tukyali ffenna naye kigikuumye ti she feels that comfort bawanga ndaga n'essimu ye talina kyakola kirala. We have been so good nga tweraga amasimu for 2 years nga mbeera overconfident ti newaba ngambye ngenze wa jjajja wange mu kyalo gyali. So nakyo kigikuume in other words. So it's a matter of sitting along and to negotiating on what is best for us. Because omuntu wagamba tondaga simu yo nga simu bbi simutemu kine engeri nakyo kyekikkangamu nogamba akwekaki kitegeera because when you decide to be together mubeera ne bond eyo muba musazeewo mukwatagane mu buli kimu. Ta baby wano wakalubyemu because she was my friend ka baby naye wano eno wankalubyeko nangamba omanyi kyoba okola akati awo manyi tuni webeganya otambula awo kubirako kuyibulako emukasa mugattemu awo. So I think she was good to me. Extra Digest mugoba nsonga tuli ne Victor Kamenyo. Of course many people are going through a lot mu relationships. Many others relationship zitambula bulungi abamu byesibyemu wano ne wali, but at the end of the day ekisinga obukulu kibeera kimu kukkiriza na kukwasa Katonda ensonga zonna because ye kamala byonna talemererwa. Many people are living a single life for many reasons. Abangi bali mu relationships for their reasons. So tetusobola gamba nti ali single yeyagala nnyo, tetusaga nti abali mu relationship beyagala nnyo, but it is one way. Wano ne wali buli omu aba ekimuyisaawo kyakola
ebiseera ebisinga. Mukwano gwange Keith Kanabi muweerako nnyo ekyokulabirako because ebintu bye bibadde mu kigoye weezinge nnyo. So yembeera eyo. Victor, tutunuulire olwaleero luno abakyala bwe bafuna ebizibu balina ebibiina by'abakyala ebibadduukirira n'okubabudaabuda. Gwe wafunyeyoko ekibiina ky'omusajja kyonna ekikubudaabuda bagezeeko okukkakkanya puresa obutakukuba? Sinafunayo ekibiina kya musajja kyonna kinziruukirira naye but there are some humble souls. Nayo mikwano gyange abazze nga banzibuukirira bakyali bange. Nayo Honorable Franco Ekasanda, yazze Nyeko Deriki, those are good people. Kyali wange naye weeyo Makindye, nayo ne bakyali bange bano ab'okukyalo bembeera nabo ba John, bakyali bange bempangala nabo nga Bosi na Kabinnyo, naye nga ba blood bange nga blood guma kino ekintu ogenda kiyitamu booti ne booti, naffe twakiyitamuko. Manyi, if you know the history, kola ensobi ntono kyobola tubelievingira nnyo mu elders bye batugamba because they know the history. So bangi abansinga ku myaka bagezezaako okumbriefing nga kibeera kitya mu bufumbo, how do you handle such issues, okitegeera. So nenzi comparinga to our generation, nengezaako bidigestinga ndabe nga nzijamu ekintu kimu ekinasobola okumpangaaza ne off that. Victor, ine ekivulu kikyaliyo bakyavuddeyo? Ku lw'ensonga ezimu nti nina abasponsors besagala ku disappointinga because right now I am so stressed ge mazima. Naye nina abasponsors bangi, nina bakyali bange bangi, kitegeera abakirimu nasasuladde ekifo payments, waliwo abasuubira okukolerayo ssente bangi nnyo abantu. So I decided Kivulu nkirekeyo, Kivulu kisigaleyo nga mwenda okitoba ku Summer Gardens. Yes, abantu bakuba omuziki. Ekivulu kino omuntu ali yali mu kutulaba omukakasa otya nti sister nti era omukakasa otya nti ekivulu bwe kimala okuggwa temuddingane ne mukyalawo? First and foremost, fe tuli bayimbi tutegeka ebivulu buli mwaka, tufulumya ennyimba buli mwezi na buli wiiki, abamu oluusi na buli lunaku babeera mu studio nga bafulumya ennyimba. So bino ebizibu bitusanga tuli mu ekyo, okitegeera. Nze siteesa na bizibu ne mbigamba mujje nga konsati yange enaatera otuuka, oba mujje nga siinayo kivulu, kitegeera. So byo bisalawo busazi kujja, kitegeera. Sinza teesa na kizibu ne mugamba naye omanyi oba mukadde wange oba ono gundi afuna obuzibu bwe buti nga naatera okukitegeera. Ebizibu si biwa timing, they happen whenever they want to happen, kitegeera. Victor, wakakola stunt meka mu career yo? Mu career yange sibadde nnyo muntu wa stunt. Kitegeeza zibadde ntono nnyo ze ziriwo ezo bintu bize nga bihappeninga. Nze okwawukana like gwe twayawukana oba ne Chosen Becky, like bwe yasalawo na living management, it wasn't a stunt, kitegeera. No, it was real. It was not a real. stunt. Yeah, it was kitegeera. real. It was real. Bwe nesimbawo ne contesting, it was real up to the ballot paper, kitegeera. Waviramu ku ballot paper watuka bakuba kalulu baku printing akakonge, printing akakonge na akabonero kanga akeryato era ne bankuba akalulu mu mirembe. Eryato lyabbira. Naye Victor mukoze ebintu nze kati ekyo mbadde kyanvaddana mu bwongo oba events zennyingi mu Uganda. Nkyaka bingi Uganda naye kubanga nze nasembayo okumanya Victor ng'ogenda kwesimbawo ku bwemupi, nesembayo okumanya ng'obuvuddeko ng'ogenze ku bwa kansala. Yes. Awe nakoma okumanya bakuprintinga ne ku ballot paper n'okomawo. Ne bannonda n'abakyali bange abaali eyo just ne bansinga. Wali ku tiketi ki? Nali ku lyato lya Noah. Kabonero ke naliko lyabbira, teryali lya Noah because erya Noah teryabbira. Teryali lya Noah, wafuna maato gano gaba Keith Kanabe. Anti abantu bagana okuyingira.
kirabika obubaka bwe wali obagambe wali tebusikiriza abantu kuyingira basalawo basigale ebweru amataba gabasangeyo. I'm joking. I'm kidding. Victor, mbozi wesimba nawoko. Simba ne bankuba. It was okwesimba oto yali stunt yali ku MP. Teyali stunt ku MP. Ndiko kyali kinene muko Victor. Kyali kinene mu. Twaite tweteese. Naye fenga. Twaite tweteese. Fenga abantu amutukiriza nti if we believe we can achieve anything we want. Yeah. Anything we want. Yeah. Nti wotunulira records z'abantu. George Weah teri yali amanyi nti agenda kufuuka president wa Liberia nga yakava mu kuyimba. Ne ngenze wala Bobi Wine teri yali asuubira nti asobola okufuuka ekyo kyali ssaawa eno. Ko waliwo abantu bangi nnyo. They are doctors as substitutes. They are politicians, abasomye political science, abasomye law. They are lawyers, they are doctors. But is the next best alternative is the opportunity cost. Singa president abatakola ki. Era buli muntu agamba Museveni wataba wani abaawo. Bobi Wine. Okitegeera so oluusi nze seegerera na kyemba ngenda kumira. I just move nga ndi mukyawandiikibwa ekigamba nti Katonda agenda kubeera mabega waffe. That is a good line. So nesimbawo era we nesimbawo good of it Katonda yali ampadde obusobozi okusobola okufuna sente zi contestinga. Sente obutono obusobola okunzikiriza okwesimbawo nga n'ebyetaagisa okwesimbawo obuyigirize Katonda yansobozesa okubanga nasobola okufuna obuyigirize obwo butonotono. The minimum qualifications yagala isi yagala. But I got a phone call from my friend. Nankubira bali bamuyita Beka Kawalya. Honorable Beka Kawalya. Honorable Beka Kawalya. Era naye yankubiddeko bambi. Thank you honorable. Era ngenda mu meeting ku Lwokuna. Inshallah. Nangamba omanyi Kamenyo. Yangamba flat. Tojja kumpangula. Naye ojja kwonoona ku bululu bwange. So mbadde nsaba tukwataganire wamu because at that time yali LC5 ku kifo kye nali njagala. Nimbadde nsaba tukwataganire wamu ode ku LC5 nzire ku MP tuleme kwerwana. That is good. So yeah, so nenzikiriza ki ng'abavubuka ate ffe abali mu kintu abavubuka time yaffe era nenkiteeka ne media nga tuli naye mu office yekozi yampita yali atula oku sitekansa mu kibuga Haji Abeka Kawalya. Asula erigundi Kawala ngewa Pastor Iga. Mukwano gwange nnyo. So ne tutalawo tukikole bwe tutyo. Okay, Victor. Kyekirala kyakituuse wano ne balowooza nti stunt. Waliwo olunaku lumu omukyala we yavaayo n'agamba ngobye mu nnyumba ku lwa rent. Was it real? Yeah, it was real. Nze nalanga tekisoboka. Bagamba mu family gyovaamu ngagga maama omugagga. Mwine sente. Si tuli bagagga nnyo. Tetuli bagagga nnyo. Gundi yali abinyumiza Idris Lukwago oyo neiba wa. Tetuli bagagga nnyo. Naye actually Katonda yanyamba nampa obusobozi obutonotono. Allah yakusaasira. Yampa obusobozi obutonotono. Nange nenjagala bambi. I love that. Allahu akbar. Nange nenjagala bambi. Mbeka abaana benkola ki? Benyamba. So nenkwata abaana nembafunira ennyumba erungu gye nembateekamu gamba support. So kati support ne balangirira COVID. Nanga akasente akamu nkajja mu kuyimba. So nenemererwa. Kati ne batubanja emyezi 2 ejja COVID. Nembagamba naye omanyi sente kiganye kozi nina ebyokukola bingi. Mujje ekawala ninayo ko wensobola okubakola ki? Okubateeka mujje mubeeraawo. Out of the blue because of simanyi kyabaawo cause omukyalo oyo nali manyi muntu mulungi ajja kuntegeera ngumiikirize cause nayogera naye ne mugamba manje emyezi 2 but nja kuwa sente ezo cause by that time nali nkyabeera ne mukyala wange ex wange so ne mugamba by that time nja kuwa sente ezo kitegeera abaana abo kambajjo bagira babeere eno out of the blue mukyalo oyo simanyi be yakwatagana nabe ayinza okuba yakwatagana ne ba alaiba nga ba politics oba nga yakwatagana ne you cannot tell. No, I cannot tell. So ne basalawo
ngenda okweraba nga ndi ku mawulire Victor Kamenyo adduse mu nju nga tasasudde nenga siwe nali nambeera balandiroodi b'ennaku zino oba namba z'aba TV bazijjawa nabo baagala beera baserebu n'obatunuulira olina kaluumu kamu katonya abantu banaabira bweru akanaabiro kakoma muno mu bibegabega naye toyagala naawe kuva ku TV ne bankuba bubi nnyo naye inshallah nebaza Katonda nyumba ye yali yakabi no teyali yakabi nnyo kuba nali kyenkugamba ekyo tumiddeko landiroodi wange Kisekka Richard tayagala kamera sajja oli mugagga mu mutima mugagga mu nsawo Kisekka Richard nkutumiddeko landiroodi wange yampa emyezi miyitirivu mu COVID nagamba weebake Katonda nanyamba nti waffe nzeyi waffe manyi nze musika wa muzeyi wange omusajja yali yatulekerawo ku obuntuntu obutonotono si kingi nnyo kitiisa nnyo kye bagamba mbu ate tuli bagagga nnyo naye byatera okunyumyayo ku kyalo tonotono okusinziira ku standard yaffe okubeezaawo obulamu soni okay Victor nembateekawo abaana show yo gyeri tegenda kuvaayo ugitadde ku Summer Gardens wa Mukono that is Independence Day ku 9th Independence Day okay inshallah abantu bajje bakuwagire inshallah tugenda kubanga Victor tukuleka tewafunyeyo ka idea yo nega nti omukyalo ono oba omufuyire mmindi oba omutwale mu nsaasi akomewo agifunye wagifunye so how far with it iregenda maaso okiriko ogenze wani wa Mukama Katonda haleluya era nsaba omusumba Kanabi haleluya sumba bange gye bali bange Pastor Bujingo is a good man Katonda blessing a Pastor Bujingo blessing a Pastor Bugembe okujjako ne mama Fina abayagadde Rubega naye Katonda ku blessing oli musajja mulungi mama Fina abayagadde ampe just ku sente naye tasesamu ali akwewemaja ntumira abasumba mwenna mu ggwanga Uganda abasumba azina abasumba ebyaddala sagala obereyo ng'oli mufere olowooze ntumidde ggwe bana basibaasiba abantu enjegere abakubakuba abantu kibooko mu abafere situmira ggwe fere ggwe situmira mmwe ngamba abasumba abaddala omusumba Lozias Bujingo omusumba Bugembe Apostle Grace Rubega Apostle Collins Prophet Collins tumiddeko nnyo Prophet Elvis Mbonye my brother nakugwamu awe munyonyo ku Kalamero naye baaba ono omwana yakuba hit ya so ntumidde abasumba mwenna abali legit blessings ntumidde ne bannaddiini ku mitendera egy'enjawulo ntumira basheyi ba imam ntumira mufti wa Uganda ntumira ba imam basheyi abasomesa abawalimu mu busiraamu basheyi ne bashekati bahaji ne bahajjati mwebale nnyo mwebalire ddala Allah abateeremu baraka mwebale nnyo mulimu gwe mukola okulungamya ensi eno okutereeza abantu aba bawabye Victor Kamenyo of course tugenda kubanga tumuleka but support Victor Kamenyo in any way mu streaming music we mu requesting music we ku TV ne radios abamawulire tukwatire wamu tupushinge bana baganda baffe bebaffe betusobola okuaccessinga at any time then bano betutijjisa abamapiano tomumanyi takumanyi oli mu kutijja butijjambu mapiano nawe mutemanyi na kuandika kigambo mapiano wakoze olimba lwa mapiano sinalukola naye ng'ogenda dukola naye akayimba akapya nakayimbidde mukyala wange akomewo wamukodde akokomawo namukoledde muwa oluyimba luli olwo tetujja mukomyawo muwa oluyimba lwa Bobi Wine muwa oluyimba lwa Bobi Wine for better for worse nze mukyala wange yaliwo ekyanze nensala siddi nga 10 ne bazimutwaye nga kuliko olumololoka ne zimutama yawulirayo siddi 6 Keith Kanabi yazitwala ne bimutama nga luyimba lwe lumolo nesala Beka Kabze ngoli kuyama center awo yasala music oyo namuganja njagala ozisale Prinko siddi za Prinko zimutame nsale ne DVD tekako video yemwe yokka then olulala oluyimba lwoboweza mukyala wera lwa Bobi Wine bayita Promise
promise. Let me renew my promise to be you. Oh, check it out. Hey. I'll never be a fool. Thank you. I'll never be Zeze nyimba zobo muwereza. Wakina bana abayimbi banga balato muwereza. Ba nina abayimbi banga awo nyimba zabe zijja kutabula butabuzi bufumbo bwo. Tinebo olibo kaddiye ngowedde ku mulembe. Nze mutima gwange olibako ku mulembe. Oli kabanga nkaba oli nganga nyinga. Ezo zokka zoba omuwereza ez'oyo. Bw'oba wakwongerako omumpeerayo neza Kenzo nga 2 ne Lutalo. Sonyiwa muno abayetonde. Ezo naye ojjagenda wano omuweereza oluyimba nti Afirika bagitunda olw'amayinja owulira emisinde. Zino ezaakusaasira tomuweereza nti enkola ya boda totawaana. So it is a good time to have you on the show, Kamenyo. Saba bambi Katonda. Abaterezemu ebisobye byonna abakomoleke muddingane. It is the only prayer I have for you people. Njagala nnyo abantu abawangadde okuba omu. Nkyagala nnyo because muba mulina we muvudde nga mulina we mutuuse. Nze mukyala wange yali angoba mu nnyumba. Idris n'amugamba kati omugoba alagewa muvudde wala. And it's the end of the road. Neokola otya neobeera singa emyaka emeka neonyumirizaamu emyaka emeka. At the end of the day you have to marry someone. N'obwa singo temuli kirungi kibulimu. N'ekirala nti mukyala wange nga bondaba wano ensi erimu kunyiga ssaawa eno okuba toliiwo. Buli we buziba ntandika okwekengera kitegeera. Like life yogenda kubeera nzibu nnyo ate nga buzibye kuba kati sikyasobola ate mbu kubeera mu life mbu ate kati ngenda mu mabaala nsule eyo ate kijja kuba kibi. At least nali munamacuring ange level nagivaako. So mbadde nkusaba komewo kuba kati gye ŋŋenda era ngenda kulaba bisenge na bitanda. Omukyalo ono badde omutwalako ku ebifo ebyebbeeyi ne munywako kacaayi. Byensinga okwejjusa ngamba kale singa oba namutwalanga. Nze owange simujja mu bifo bya bbeeyi kati. Idris lumu yaŋŋamba nti mugenda kulya ssente muzimalewo nti katuziriye mulituwola mwabatalya zammwe. So mukyakazeemu. Ebintu ebimu byenzi okwejjusa byendi mu kwejjusa ssaawa eno. Okay, tetugenda kubanga tusukawo. Ibrahim Kasage manya gange. Nange ngatte eddoboozi lya muganda Kamenyo ngattako ku ddoboozi lye nga nsaba mukyalawe mutuule musolvinge ebiba bisobye. Atuukiridde mu nsi taliiyo ate n'atasobya n'atasobyangako ku nsi tazaalibwa. Like waliwo bwe bagera olugero olwo ndwerabidde. Fenna tusobya ate era teri muntu ali perfect. Naye nsaba abantu mwena out there to centeringa nnyo ku maanyi g'abantu, ku strength y'abantu than their weakness. To embracing ennyo amaanyi g'abantu, obusobozi bwabwe than obunafu bwabwe. Mbagaliza birungi byerero Mukama Katonda abakuume. Nsigadde nze Ibrahim Mukasa ntumiddeko of course mikwano gyange abalaba sheno, tumiddeko abawagira music wa Uganda abasupporting abayimbi baffe nga Victor Kamenyo, mubale nnyo kuba supporting aba presenters aba Rene TV abakuba Ugandan music to the maximum. Thank you so much. Ba bloggers abawandika kuba Ugandan celebrities of course mu bulungi namwe mwebale nnyo mwebale ddala. Ubera bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. See you next time. Special thanks to Idris, Daniel, Keith and Tony. Love you all.